Mpuliriza tukyali ku nsonga ya Katolobwama omugenzi kati ekiraamo ekikanze abooluganda abako n'emikwano ekyakolebwa omugenzi Katolobwama ekibadde ekikusike. Ebigambo by'ekiraamo bino mukwano gwange ampuliriza era kivudde ne kisattiza abantu bangi n'okubeera nga kyeboogeza obwama ampuliriza. Kakati nze AK Master ku lwa AK TV News Team okubeera nga ntuddewo tusobole okubeera nga tutambula mu nsonga eno. Tumanye ekiraamo ky'omusajja ekikambwe, abantu mbalaba kutambula mu makubo, abantu mbalaba ku TV, mbalaba ku radio, naye nga balina obukwakulizo bwabwe oba oliawo bwe beesigaliza bo nga bo ampuliriza. Kakati n'obwombefu kankusaba video eno sooka ogimpere ekigalo oba kye tuyita like esobole okubeera nga efuna mileage ampuliriza etambule buli Munnayuganda amanye nti nawe obuuliraama ekiraamo kyo kirifaanaganako nga kino eky'omugenzi omulongo Katolobwama oba ekyo kiribeera kyanjawulo ye abaffe owulidde ebiraamo bingi bigezezzaako okufaanagana nga kino ekya Katolobwama. Kakati omupya kankusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno. Kakati wamala okusubscribinga mukwano gwange ampuliriza okoone ne kade olwo video zetuteekayo ojja kubeera nga tozisubwa kubanga buli lw'oteekayo video gw'obeera ofuna notification n'obeera nga otambula naffe omulundi gumu. Kati nze nsimbudde kamala okubeera nga nteekako galubindi tukube tooki mu nsonga eno naye tugitegeere eve mu ddiiro wabula kitalo nnyo kitalo ddala eri music industry, bannamawulire, ba members of parliament, abakozi b'okuma radio, abakozi b'okuma TV, abantu ba wansi kubanga Katolobwama abadde teyeeyisanga mukungu ekyo kkirizo bagaana. Katolobwama abadde real nga kyatayagala akugamba ekyo si kyagala, nga kyakugamba ekyakugamba nti nkyagala, nga bw'oba okoze ensobi agamba eyo nsobi ate nga bw'oba omusanyusiza era agamba musanyusizza. Kale Katolobwama ono ng'omuntu omulala yenna abadde n'obunafu bwe ng'omuntu, naye ate era bw'oba omutunuulidde abadde n'abantu bakutte ku mikono bangi abayise mu ngalo ze. Nakoze akatambi ku nkya ya leero ne nkumenyera abamu ku lisiti basita abali mu Uganda muno, basita ab'amaanyi mu Uganda muno Katolobwama bayise mu mikono gye, naye tugenda bakoonako katono nnyo nga sinatuuka ku kiraamo osobole okubeera ng'obategeera. Nakugambye nti Misa Kisemakula oyo yayita mu ngalo za Katolobwama. Misa Kisemakula gwe muyita papa yayita mu ngalo za Katolobwama. Ronald Mayinja ayinako ku ngalo za Katolobwama ampuliriza. Ronald Mayinja ayina ku ngalo za Katolobwama. Omukulu amayiddwa nga Geoffrey Rutaya Honorable ow'Ekakuuto yayitako mu ngalo za Honorable Katolobwama, yayitako mu ngalo za Honorable Katolobwama, omukulu Honorable Geoffrey Rutaya. Kakati omusajja amayiddwa nga Silver Kyagulanyi songwriter era nga producer Sylvester Kyagulanyi yayita mu ngalo za Katolobwama. Omusajja amayiddwa nga Roy Kapale ono yayita mu ngalo za Katolobwama. Roy Kapale yali ba Rebecca Jingo, ne Rebecca Jingo yennyini nyini yayita mu ngalo za Katolobwama. Omukulu amayiddwa nga Mukasa Kadeeya ngalo za Katolobwama. Senga Justin Nantume Katolobwama. Omugenzi Immaculate Nabiryo naye yakwatibwako ku Katolobwama ng'omusajja mwanyina amanyiddwa nga Hamani Basudde amaze okubeera nga afa. Omugenzi Martin Angume Katolobwama yamukwatako nnyo. Omusajja amanyiddwa nga Rain essaawa zino comedian mulamba Katolobwama. Era Katolobwama akolaganye n'abantu bangi kabeere ba Abe Mukiibi, bonna batambulidde wamu ng'abantu mu mbeera ey'obulamu mukwano gwange ampuliriza. Kakati nno mu nsonga eno tujja kubeera nga tumalayo abantu bonna Katolobwama babedde nga akutteko oba oli abo badde tomanyi nti bayita mu kibiina kye kyakimanyiddwa nga Diamond Production. Yalina ekibiina ekyamanyiddwa nga Diamond Production, omwali abantu nga Bazaituni Nakawunde, Ali Yawe n'abalala bangi, Badorini Mutiibwa, omukulu amanyiddwa nga Alhaji Haruna Mbiru yali mu Diamond Production. Namulabanga nga nange gyendi. Kale kwegamba ebigambo bingi, abantu bangi Katolobwama bakutteko oba oli awo mukwano gwange ampuliriza. Kale bw'oba omunyiigira ng'alina kye yakusobya oli waddembe okunyiiga ng'omuntu omulala, naye ate bwe kiba nga ku lisiti gye nkumenyedde kuliko oba oli awo ate abakusanyusa osobola okubeera ng'oddirizaamu kono nti olwa ABCD omusajja ono ebyo byaliwo bibeerawo ng'omuntu yenna
nkugambye nti abadde atambulira mu bulamu obuli real obwa ddala nga takwenya muntu, ekirungi yes, ekibi yes, ekirungi yes, ekibi no, era nga akugamba. Kakati mukwano gwange ampuliriza, abazanyi ba firimu mu Uganda basubiddwa nnyo omusajja Katolo Bwama. Abazanyi ba katemba mu ggwanga Uganda Katolo Bwama bamukungubagidde nnyo. Abatata Sambo nabayita mu ngalo ze nakumenyera ne nalekaani. Ampuliriza kakati ono nga tanaba kubeera nga afa mukwano gwange ampuliriza. Omusajja ono yazaala abaana era ng'omuntu omulala omulamu azaala, naye abaana be abamu basobola okubeera nga bataggulula ku bigere oba oliawo ne bagenda mu mawanga ag'Ebulaaya nga Sweden. Era eno abadde alinayo abaana babiri balambirira mu ggwanga erya Sweden. Honorable Katolo Bwama omugenzi kati abaana babiri babadde mu ggwanga erya Sweden nakati bakyaliyo ampuliriza. Kuno nga kuliko omuwala amanyiddwa nga Brenda gyali ne munne omulala mukwano gwange ampuliriza mu ggwanga erya Sweden. Era bano ebamu ku balinziddwa okubeera nga bazika. Katolo Bwama yalaama naga nti ye tayagala kumuziika mu bwangu nga musiraamu. Naga nti alina okumala ennaku 7. Ekyo kiri mu kiraamu, ennaku 7. Ebigambo bino yabyogera ngalo ne Honorable Muhammad Nsereko. Ennaku 7 zayagala okumala ng'akyali kungulu nga tanaba kubeera nga aziikibwa. Era yagamba nti ye essaawa ze ez'okuziikibwa tayagala aziikibwe essaawa ndala, aziikibwe essaawa 10 oba tebamuziise essaawa 10 tebamuzikanga essaawa 8. Aziikibwe essaawa ze baziikirako abantu abalala abalongo oba obudde nga bwakumakya nnyo oba nga bwakawungeezi nnyo, naye yali amasaawa 10. Naye nga wayiseewo ennaku nkugambye 7 nga tanaba kubeera nga aziikibwa. Ekyomukisa omulungi National Theatre bateeseteese okubeera nga bajja kubawo enteekateeka ez'okubeera nga bagira Katolo Bwama. Era ono ayinza okutwalibwako ne mu National Theatre ampuliriza okubwako eriisa evvannyuma bannakatemba ku ssaabo abasajja abayimbi ba artist. Era ono ne Parliament evuddeyo n'eyikoonamu nega nti yali honorable tebajja kubeera nga basuula muguluka okufa kwe oba okwebalama. Era yasigala akolagana nabo nga bwe nakunnyonnyodde mu katambi nti aba NRM n'abatali abasinga abadde akolagana nabo ng'omuntu ate era nga oluba atakolagana nabo ng'era omuntu. Kakati ono obudde bwabadde bukyo olunaku olwaleero amukwano gwange ampuliriza kigamba nti ono yabadde ava mu sawuna wali ku kabuusu bwe yavudde mu kwota ng'omuntu omulala yenna okusala amasavu. Kakati ono teyasobodde kubeera nga atuuka ewaka ku ssaawa 6 nga ava mu sawuna. Embeera we yatabukidde tewali amanyi oba bugumu lya sawuna oba aliwo embeera endala oba kiseera kyadde kituuse butuuse. Mukwano gwange ampuliriza naye nakunnyonnyola nga nti waliwo gye yabadde ng'akasuka eŋŋumi tukiyita sparing. Kakati mu kasuka eŋŋumi ezo n'afunamu okwesikamuko ng'omuntu omulala. Kakati abaddewo ne balowooza nti oba omutima agukosezza kubanga abadde alinamu omutima guno ogw'ekipaapaali ogwa pulastika nga gwe baamuteekamu bwe yagenda e India ku ssente ze mwasonda. Kakati yafunamu embeera ne nti kyaka kijja kuba kitono nnyo kubanga ono era wabaddewo enteekateeka ez'okumuzza mu ggwanga erya India addemu okubeera nga akolebwako omwaka guno gwe nnyini. Era ono yaga nti bwe nzira e India n'envaayo nga nnongooseddwa ogwokubiri n'enteera bulunyo ngenda kusiramuka. Era abadde ateeseteese okubeera nga afuuka musajja musiraamu ku myaka gye. Ebigambo bino okusinziira ku Honorable Muhammad Nsereko yabyogera yabituga nti omusajja yaga ngenda kutuula shahada nfuuke musiraamu nga nkomyewo, naye tasobodde kubeera nga agenda e India okubeera nga asiramuka. Kakati nno ekiraamo kye mukwano gwange wakuziika essaawa zeezo 10 alina okumala ennaku 7 ng'ali kungulu. Oba mwagala oba temwagala yeze essaawa z'ennaku ze yasaba ampuliriza. Kakati munaye obudde obwo saa 6 bayanze okumutwala mu ddwaliro erya Stabwa Natooro wali ekitebi, naye kigambibwa okusinziira ku Oluganda lwe nti ono teyatuuse baatuusizza mukalu wajjo teyatuuse ku ddwaliro ewa Stabwa Natooro baatuusizza mufu. Ogenda okugira gye bati nga omusajja yafudde dda. Era we bamugje omulambo gwe ne bagutwala mu ggwanika e Mulago. Era n'okubeera nga bongera okumwekebejja bamanye ddala ki ekimusse mutima oba waliwo embeera endala ampuliriza mukwano gwange. Era byebyo ebya Katolo Bwama bw'atyo kati ali mu ggwanika mukwano gwange e Mulago ng'embeera bw'egenda mu maaso n'okubeera nga abakungubazi bakyeyiwa bangi nnyo mu maka ge wali eri mukwano gwange e Mutundwe okulaba embeera bw'eri n'okubeera nga bakwasaganya embeera nga bw'enaabeera nga etambula. Nze AK Master kutimbe gagadula AK TV n'obombe video gituwere ekigalo mukwano gwange ampuliriza ompyo subscribe ku mukutu gwaffe okone ne kade olwo oluwaka gotteekayo
ajja kubeeranga nga takusuba mukwano gwange ampuliza oba waaka mulungi oba waaka wa nnaku ffe tusigala tumuleeta kubanga newe ennaku si ffe tuba tumutaddewo n'owamasanyu si ffe tuba tumutaddewo akumata kumira mpeera bye bye.